chikumi katonyeze 5 chikumi mukaga katonyeze 8 nechenda mukaga katonyeze mukaga Bukedde Farmer Radio Embotikizi nkwaniriza kwa munange yakawungeza akalero kulikayo muganda lya Pasika twasemba kuliziganya lunaku lwakuna naye mbadde mugonvu naye kati nakomyewo njala okwebaza munywanyi wange Terakaya abadde wano ng'ensonga azikwasaganya mpola naye kati obulamu bugenda bukomawo n'engamba nti kankomewo ate tukole ki tugende maaso n'okakalabya ensonga mwena abayise obulungi mu Pasika njagala bayozayoza abantu bafa beebukabyawo ntuuti bulamago lwanjuki kakoge kyebongo limwe bali kubanga kwemuli nabaddeyo kaawo ku weekend ku Saturday ne munga nti wayi tubeerako eno tukiikiridde bulungi kwata omuli gwaffe nimbaga nti asijja gayala berere munja gikwata nakasitongula tugitunde bulungi ku maps waaw kali mugamba nti abantu betikalo abantu bessenga kiteredde kansubire mwena mwayise bulungi mu nnaku zino enkulu njalo sasira abantu afiddwa abantu babwe mu kabenje akabadde Rwenga Hululuve Kampala okudda Mbarara abantu 11 bangaye nti bafiridde mu kabenja kwa kusinda ku polisi y'ebidduka twagala basasirako kumbadde muno omusirikale wa polisi Anesty abaho abadde akwera ku polisi y'emikono bambi twagala basasira mwena namwe abalumiziddwa tusaba mukama abenga ate abayisa mu mbeera ey'omuddengulu kakati polisi egamba nti abantu abasoba mu 6 be bakwatiddwa nga bavuga ebidduka nga mutamidde ate abalala nga temugobeera mateeka ga ku kkubo muganda lya Pasika lwaki muvuga bubi temumanyi nti bulabwe bamuzanyisa muyina okwegendereza kubanga tubeetaaga mukola ki tubeetaaga mukyali balamu bulungi nnyo kakati olwaleero omusajja ono agambibwa okutema abaana bana wali eggaba Christopher Okero Onyun myaka 39 leero asimbiddwa mu kooti n'avunaanibwa emisango 4 egy'obutemu ono bamulese saa zibadde za lwagulogulaawo era olumusomedde emisango nga etobako kyonyiga kubanga emisango gino kooti ziri enkulu zigisobola so tulinze kulaba songa besambula mawulire amalala mpoza gabadde olwaleero President Museveni kikakasiddwa nti olunaku olw'enkya lwagenda okugulawo mu butongole olusirika lw'abakaba NRM wali ekyankwanzi era nga abaka okuva ku makya obwedda bagenda faananyi obwedda mbirabaawo nengeddeko President wa DP Honorable Norbert Mao President wa DP Norbert Mao mulengeddawo nga naye sebo ali mu kawunda eya kiragala Sekretari General NRM yamukulembere ne bagende Kololo ne bamuwataagaye nagati kati nyeze kyankwasi kabiri akatadde kaawo nenga abasajja banyimiddwa ekintu kino tujja babula byonna ebigenda okubanga biveerudde era tugenda kuba twogera ku nsonga yennyini eyo ey'osirika olugendo okutandika olunaku olw'enkya n'abakulu bano benayisa olwaleero naye nga mpozi mbirala abapulezidenti 50 be bakakasizanga ebagenda okwetaba mu kulayizibwa kwa President Museveni ogenda okubeerawo nga 12 omwezi ogujja mu kisaawe Kololo kati mukimanyi nno guno mulundi gwa 7 nga President Museveni agenda kubalayizibwa kwa president era kino ekisajja kigwako 231 songa zezo kensembyayo kabanafa aboludde oluvuganya gavumenti mu parliament batongoze embalira gye bandyagadde gavumenti kwebeera etambulira mwaka gw'ebyensimbi ogujja nga yabumbye emitwalo 714 eri wansi koko bogerageranya ne ya gavumenti ekyali mu bubage eri mbuwumbi emitwalo 814 mu 2 mu mwenda webutyawo so zensonga ezo endala pasi kyanda kajenazo banywanyi bange nabayise era manyi bajja kujja naye abala tebanatuuka Honorable Robert Kafero sekitole kumanyi obudde bukwatanga basomesa yatuuse dda wano saa 10 na weda tuwayamu nga mubuzo Easter eggs era ngambi yatambudde bulungi yatuuse dda wano Honorable Richard Lumu okuva Emitiana naye musubire okubanga atwegattako wamu ne Honorable Goleti Namuga tebanaba kubanga batuuka naye nga tubasubire okubanga batwegattako obudde bwonna abali ku TikTok live waliwo munywanyi wange Sechiranda Henry ngambya ndi Dubai wano bali kubanga kuoli nabala mwena nja kubamba kona ko masa hona msenso kulaba kongezi kalio nange nesimye okubeera wano nate yeso jangalo okuyoza bana Uganda mwena olwokuyita mu Pasika ennaku ez'amazuukira mwebale kuziyitamu ate mwebale kwekuuma nga muli balamu kitalo nnyo kitalo ddala eky'abaana baffe abatemerwa ono omusajja Christopher Onyun naye nze simanyi nakumanya
yokubeera nga akyali awo kyayinaayina abantu baali basazeewo mukolako emikolo polisi yamutaasa amateeka olumu nago mazibu kati naye yalibadde mufu kuba kati abazadde tebasobola kuba bamativu obulumi buli lwomulaba bwoti nabalabye ejjo mu kusaba bambi naye bumanya nti kale naye yafudde kale ogumirawo naye katubasabe emyoyo gy'abagenzi mukama agiramuze kisa ate namwe abazadde abagumye bannannakifuma babuuzaako ak'ensusso mwebale nnyo mwebalire ddala kubaayo nga muli balamu amina tweyanze gampuliriza ono sekitole koyo yamaze ddo kubanga twegattako abaka abala tebannatuuka bana batuuse ono bannamugane ono lumu nabo bajja kuba bagenda maaso n'okukulamusaako naye katutandikire obutereevu n'okutematema ensonga bingi ebadde olwaleero embalira y'abavuganya bajjanjudde naye banjaga tugikwateko nkyeyo ndowooza leero ngeri abenaremu gye bagenze mu lusirika Pulezidenti agenda ddugula olunaku olw'enkya bingi ebibaddewo ekimu ku nsonga lwaki olusirika lw'omulundi guno lwanjawulo nti ensonga y'owanakwatira NRM Bendera kuba sipiika ekyali ku mwanjo nnyo twawulira nti Seeke yasemba abakulu abaliko basigalewo naye Honorable Pasis Namuganza Honorable Lydia Wanyoto n'abalala bagamba nti nedda kijina kugwera mu NRM caucus nabadde ndaba Honorable Lydia Wanyote gulugagamba nti neeno gye tugenda tekisobola kugwerayo kwa yagambye tunnalayira n'agamba nti balina kusooka kulayira babayite mu caucus balyoke batabe ensonga zigenda okukola kyokutambulira leero mbadde ndaba video ye ng'agamba nti amaze okuwandiikira mu butongole ssentebe w'ekibiina President Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba nti nange njalavuganya ku bwaki kuba sipiika naye nga sinnabagenda awo wenyini kasooke nkubuuze kino ewonalebo sekitoleko waliwo abawuliddwako nga bagamba nti teri kiba kigenda kuva mu kyankwanza eno wadde mugamba nti abantu bagenda kubabangula ddala bano abapya ababaka mu ideology y'ekibiina n'okumanya emirimu gya palamenti bwe gigina okuba nga gitambuzibwa ekisookera ddala nze ndi musanyufu nadde ndaba ebigenda mu maaso ekkololo mu kimu ku bye nasanyukidde nga baasi ezisimbye okutwala ababaka abapya zizino ezaffe ezawano ezikolebwa n'ejjinja zikayoola ezikolebwa wano ejjinja ez'amasanyalaze kino ekyo kyansanyudde manyi nga nkyali mu parliament nze nasooka okwanja budget nga ssentebe w'akakiiko ka science technology ne innovation nga sinagenda kukabyanguuda ka physical institute nasooka kali n'ennyanja budget ewagira okuzimbibwa kw'ekkolero mwe zigenda okuba nga zizimbibwa ejjinja so akwerabira omubaka Odongoto yasinga resistance nga wakanya enteekateeka okuwakanya naye yaŋŋamba chairman bw'oba ddala okakasa nti byoyogerawo bituufu njagala ogende otuule mu kamolo kaako kakiira ivi kana akatiri ke baatulaganga ke baasookera ddala okukola genda okatuulemu ddala nkakase nti tebaateeketeeka entaanaayo kakati ng'ebigambo ebyo bw'obiwulira bw'oba toli musajja mugumu naawe oddamu emabega n'ogamba waayi naye kakati bwendaba ebibala ku mutindo gw'okukola zibaasi kati ate mpulira ddala nga eggwanga lyange nalisaako ettaffaali era nze ndi prison ina kati civil aviation ya odalinze zonna ezinakola ku kisaawe ezo zirina kubeera ezo kampuni emu y'aba South Africa yatumiza 100 mwana kati olabye ddala nti kintu kitambula kati zibatuusizza ekyankwanza ebifaananyi mbirowolo nga batuuse bakola we bali batuuse ekyo kinsanyusizza nnyo kyankwanzi nkulu lwaki atagendangayo yatamanyi bukulu bwayo kakati siganye eri ababaka abajja mu kibiina nga yakakiyingira ate n'afuna obuwagizi mu bantu n'okuwangula n'awangula n'atuuka mu palamenti naye nga ebintu by'ekibiina abadde tabimanyi tabigoberera nga ideology yaayo nga ne bwombuuza just mbuuliraayo values 4 eza NRM eyakukwasa bendera
nga tasobola kugamba patriotism, socio economic transformation, tasobola kugamba pan-africanism, wadde ekintu ekirala kyonna nga democracy nga tamanyi. Okitegeera? Kakati eri tubanga batutumanya abasiraamu basoma ejjuzu neya Salona nga batandika bw'oba otandika obusiraamu bakusomesa olwo ng'omuntu ayingira eddiini n'osoma alifu. Okitegeera? Kakati eri baba bagenze kutandika bupya, kati bagenda kubanaazaako kutandika obayingiza mu NRM yennyini. kwana byena abamu aba independent abagenzi wabuka mu Nsimbi South mulabyawo ng'alinnya basi bawerera ddala abeesigamye ku ba NRM leaning bawerera ddala. Kakati bwe mutuuka eyo bangi nnyo ku babaka oyinza n'okubanga obamanyi nga osanga gwe mulundi gw'ogusoose okufuna ekifo eky'amaanyi ku national level nga yeekanze n'okwekanga naye atuuse. Nijjukira bano be bagenda okusalirawo eggwanga tutunudde eno oba tudde eno. Yes, 5. Kakati ekintu ekyo kinene nnyo bw'oba tomanyi priorities za gavumenti bwe ziyimiridde. Tugenda kusoosowaza kino lwa nsonga gundi tuzzeeko kino, ebintu bisobola okusobagana. Kakati balina okusooka ne bakubangula gavumenti bagiddukanya bwe bati, naye tugenda kusoosowaza bino lwa nsonga ABC. Kakati eri bafuna omukisa munene nnyo ogubuuza buli kimu. Waliwo chance y'ebibuuzo basiibirawo ddala president abeererayo ddala taseetuka ennaku 7 agenda bawa obudde asulayo ku makya yasooka mu holo wali. Okitegeera? N'atuula n'akomawo ne mu kiro babayo ne session y'ekiro. Yes, tibibaka paka sanga 8 okwekiro. Kakati it is a serious thing. Okitegeera? Okutuula n'omuntu ng'oyo olaba president oyo nze era abamugayamba ewoonya omusajja oyo. He is a strategic thinker. Kugamba alowooza ebintu bya myaka 5 mu maaso. Fenga tukyali wano mu 2020 kati essaawa tukyali mu bino simanyi ani gwe balonze ani ali mu kooti ani ali yali ku 2031 gyatunulidde. NRM ebeerawo etya mu 2031. Kakati buli lwofuna omukisa ogutuula n'omuntu ng'oyo ate Uganda ina omukisa ogw'enjawulo abasinga tebagumanyi. Fe abakulembeze abato abajja ng'olina omuntu abirabye byonna, alabye ebintu bya decades nga 2. Okitegeera? Omanyi wabaawo kunyumiza oba okubisomako mu history naye ng'oli yabirabako naye oli nga yabiraba. Era emirundi mingi atugamba tuli nti mwe gwe muyita history nze kunzi current affair. naliwo gundi oyo yali yenkana bwati ng'alaba n'amaaso Kabaka Muteesa nga yenkana bwati yali yenkana nga gwe gundi ibingira nga ne mugamba tokola bwoti ne bakikola. Okitegeera? Ng'olaba ebintu agezaawo okugamba kati omukisa ogwo gutuyamba. Waliwo kye bagamba nti don't reinvent a wheel. Bino ebintu byonna byakolebwako dda. Tewetaaga kuddamu kunoonyereza tunaabikola tutya tukole tutya. Bwiba tebyakolebwa wano byakolebwako mu ggwanga eddala. Kakati tulina ku koppa ze bayita best practices. Kyovola ababaka abo batambula ne bagenda mu mawanga. babadde Namibia. Kati benchmarking eyo si kugenda kuyisa bivulu. Kunoonyayo best practices. Kino ekyeno mwe mukikola mutya. Singa tutwala bwe kityo kisobola okukola ewaffe. Kakati muzeeyi Museveni nga omulina ennaku 7 misana na kiro muli awo bw'obeera serious MP tovaayo nga oli kyekimu tosigala kyekimu tosobola. Tekisoboka. Kakati omukisa ogwo gwe baba nagwo essaawa eyo munene nnyo. Bafuna chance ebuuza
babuuliza ddala n'abanikula ate bw'atabuuza yabuuza alabo babategedde byagamba yabuuza ate akulondoba munagamba kakati gwe obadde okola ki nga tetunnajja wano naye kino wali okikoze kugamba n'olabira ddala nga muyingejinga omusomesa yennyini oyo naye kakati bannayuganda balina okumanya nti abaagereesa ne bagamba nti ebibuuka bitalaze bikubagana empawa tebaali balalu ekimu ku bigendererwa ebitwaza ababaka abakabondo KNRM batuuleko ekyankwanzi ennaku ezo zonna butakubagana mpawa nti babeera wano mu palamenti bwe tuba tutandise tugenda kutambulanga bwe tuti bw'obanga olina kyoyagala okuyisaawo ojjanga eno mu kabondo gino gyemitendera n'osooka otuteekateeka okikola bwoti oyita mugundi kakati tugenda okituusa ku fulo ya palamenti nga tuli organized twetegese bulungi olaba abantu abasinga balowooza ababaka b'NRM tebateesa ate nga kituufu mu palamenti balaba nga batudde awo lwaki nti ebintu ebisinga obungi biggwera mu caucus bigwera mu caucus baba abyogeddeko dda batuuka eyo oli n'akayanira ddala kakati mu caucus oyogerera ddala ekintu kyo president n'akiwulira n'akuwa reasoning yeyiye kati gwe naawe n'owuga ne mwajuwinga paka bwe mufuna common ground ne mugamba yes kakati nga pate kino naye ate ng'eggwanga kino nemulaba ekifaananyi ekinene ne mugaa katusituke tugende tukiguze abalala kyova olaba teri pate ejja kwenkana NRM gwe kati bana abalala bafuna ddi ekiseera ekya strategic thinking ng'ekyo obawulira bagendako mu retreat babeerayo ennaku 2 ate tebabamu eyo retreat yennyini baba mu kudigida eba ndongo nga bawunzika obucupa ababuwunzika kale olaba njala tugende ku nsonga endala okuyitibwa kwa NRM caucus eno kujjidde mu kiseera nga abantu batandise okulaga nti baagala kuvuganya ku bwa sipiika ekimu ku bisinze okuwetika amawulire kwe kuba nti pulezidenti wa DP minisita w'ensonga z'ekitongole ekiramuzi ne ssemateeka Honorable Norbert Mao y'omu ku bayitiddwa okugenda erudde eno ate nga naye yalagadda nti ekifo kino ekyobwa sipiika akyegwanyiza abala abesimbyewo abaagala ekifo kino nabo bagamba nti bannaye ekifo kino yessaawa naffe tukole ekyo tukikwatemu kutereeza ekitiibano kya palamenti Honorable Lydia Wanyoto nga bwengambye yagambye dda nti yawandiikidde dda ssentebe w'ekibiina ng'amutegeeza nti ayagala kwesimbawo Honorable Namuganza kyekimu n'abalala bwe batyo okuyitibwa kwa Mami Mao kitegeeza ki mu kuvuganya kuno okwoba sipiika ng'ate bano bagenze na mu lusirika ng'ate si wa DP solo wa NRM abalala bano baga nti ono wa DP ekisookera ddala onajjukira kimanyi obadde ogoberera amawulire nti DP ng'ekulemberwa Mao nga pulezidenti waayo twagenda mu nzikiziganya muli mu bufumbo NRM nesayininga ekiwandiiko entebe mu State House Honorable Siranda yaliyo nga Secretary General owa DP mujjukira bulungi nnyo ne Secretary General waffe n'atuula erudda omukulu Todong Right Honorable ne basayininga era nabano yamukulembera ne bagamba tunaakolagananga ku nsonga zetukkaanyaako tujja kuzikolagananga kasita zibanga zitwala mu maaso eggwanga akati NRM kyenyimanyiiko yemu ku pate ezikuuma endagaano NRM ekuuma endagaano ate principe eyo oba discipline eyo yatandikibwa mukama waffe yennyini President bw'asuubiza nti kino tuli kikola era mukituukiriza kituukirira kiyinza okutwala mwaka dde naye kimala ne kituukirira bw'akusuubiza nti gumiikiriza essaawa eno tolina kalimu naye essaawa ojja kutuuka nkakuwe amala n'akakuwa kati pate eyo erina principe eyo kyova olaba ndi kiseera bwe kyatuuka Mao nga
asobola okubaako kyakola mu gavumenti ya NRM bamuwa omwaganyi jukira yabeeranga nnyo gamba reforms biki electoral reforms ate muzeeyiye kyemumanyiiko kasitulidaawo nga ekintu gwokiinamu obukugu akikukwasa bwe tolaba PSST mwamukyazanga nnyo ku zirediyo zammwe temwamutojjukira ng'ayogera ebya finance economics sayinga okutwakunkumula gamba okay akali nga bw'obyogera eyo jangu wano obiteeke mu nkola akikola nnyo okumuteekawo kakati ne Mao n'amuteekawo kakati ekiseera kituuse nga omukulu Mao naye yeeyagaliza entebe eyoba speaker ffe tulina internal party democracy mwenarem nti buli muntu tumuwa omwaganya nga bw'olabye Lydia Wanyoto nga bw'osomye n'abalala eriyo n'omulala Pasi Sinamuganza eriyo Hoima Masindi waliwo n'omwami aveeyo West Nile bonna baga nti entebe bagisobola bajja kuweebwa omukisa banje ensonga eyo eno si kyekimu ku byabatwazizza naye kano kalulu kakati ate abalonzi be bagenze ekyankwanzi okitegeera kakati omuntu anoonya akalulu bwajja n'akusaba n'agamba munnange guno omukisa munene nnyo nzikiriza ngende nsisinkane ku balonzi neeyogereko kubanga mu ssaawa ya caucus ya NRM bayinza okukuwa eddakiika 10 nebagaa kati yanje ensonga tezikumala tesobola kukumala naye wano balina wiiki nnamba olina bo kati Mao gwe mukisa gwe yasazeewo okukozesa kyogaa mwami Mao yasabye agendeeyo naye abeera yes Mao yasabye kitegeeza candidature ye erisiriya Mao yasabye ayagala agende amatize ababaka abalonzi kubanga banne bonna bagenda ovuganya nabo gyebali eyo gyebali bo olwokuba bamemba ba caucus eno bo balina okubeerayo Right Honorable Anita Among ye memba na Waseke okitegeera balina okubeerayo akati omukisa ogwo President n'agamba nti tubewo omukisa gw'ekyenkanyi omanyi ebimu ku gavumenti eno beerwanirira equal opportunities babawo emikisa kyenkanyi Mao genda weerwaneko tugenda okutuuka mu caucus bwe bakuwa eddakiika 10 zibe 10 yogera ebigambo byo abalonzi basalewo naye kakati olaba nakino kankikubuza yinza okyerabira mwami Mao tumumanyi wa DP anaagenda mu caucus ye NRM anoonya akalulu naye eriwo n'enkolagana eri gye nakugambye erina mu buwandiike ndijukira bulungi nga bagitulaga bwe bati enkolagana eyo eri mu buwandiike gye tuyina okwongera okwekenneenya tulina okugyekenneenya omanyi ebintu by'abalooya si byangu ffe mu palamenti eyo bw'ogira ku tikiti ey'ekibiina kya nuupu nange nenzigira ku tikiti NRM bwetuuka mu palamenti buli omu alina oludda kwatuula kituufu fe aba gavumenti otuula ku saidi eya ddyo ey'omukono gwa sipiika kati bano aba nuupu ne opposition yabalala FDC DP Jema ne batuula ku mukono ogwa kkono ogwa sipiika kyova olaba Right Honorable Kadaga ebintu bwe byatuuka ne bimusobera ku nsonga y'aba independent yasala amagezi nassaawo endebe yawo ez'omu makati awo naddala bwe bagezaako okugoba ababaka abamu mu NRM bano baita rebel MPs kakati baziteeka wakati yagamba bateeke wano mwaso nti setuli eno tetuli eno ne bali awo kakati etteeka ligamba rules of procedure nti bw'oba wayingira mu party X tosala ddiiro don't cross the floor kugenda wali bw'osala eddiiro ofiirwa ekifo kyo eky'omubaka wa parliament yes it is very serious
ofiirwa ekifo kyo mu parliament ate wano ebulayo just mwaka kakati bweba ebulayo mwaka twagenda mu ssemateeka ne tukikyusa ne tugamba nti yes kasita akalulu kabanga kabindabinda abantu baba kati baagala okusalawo ulibadde mweno pata eno tenyumidde freedom of association kangende mweno kanetekawo mwaka mulamba bw'osalira mu mwaka ogwo kati nga bw'olaba honorable Nsibambi yesaze eddiiro kati atuula eno msaidiyemwe tosobola kumugobayo talina teeka lyabamenye 10.5 Bukedde Fama omuziki sonsomola Uchauriza programu Gobansonga ku 10.5 Bukedde Fama embutikizi Ochali programu Gobansonga ku Bukedde Fama Radio Gaga mbadengezako kunonyako babaka bano naye bonna tebakwata masimu gaabwe simanyi si chichichi batuseko naye katugende maso ne program bona lebo ye kasita chali wona lebo sekitoleko obadde otulaga nti mwami mawe ekyokuba nti yagenze eno kiyinza obutaba na buzibu bwamanyi naye mpuliddeko abamu ku balumirirwa beisa abalumirirwa ekibiina kya DP nga bakulembeddwa mu Julius Dumba nga bavumirira okugenda kwa mwami mawono president w'ekibiina kyabwe mu retweet ekyankwanzi kyebagambye nti kimenya amateeka ga kibiina ningamba sajja akoza atya kuba kati bannakibiina yagamba njagala kunoonya kalulu bano baga tebijja kati awo tebayinza ate bo mutabukira mufuukira kizibu nga bannakibiina nga bwe nagambye olwa cooperation agreement eri eyasainingibwa wakati w'NRM ne DP ye yasinziddwako okukkiriza Mao okugenda yasabyani oba yagiye ekikoze naye mu kibiina kye munda simanyi bwe yakikoze naye nga we nakulaze ng'omunoonyi w'akalulu kyali badde na mu interest y'abannakibiina kye tebaali mutawanyiza kuba kati bwe bafuna speaker nga wa DP kati ate bafiirwa ki bwe bafunyemu naye kati kisoboka ekyo kuba naffe bw'aba yawangudde ng'abeNRM nabo bamuwadde akalulu of course ayina olutalo lunene nga jafuka speaker ga wa DP ayina olutalo lunene kubanga right honorable Anita Among asimbye amakanda era teyagamba kino kyekisemba okumusiguukulula kijja kuba kizibu nnyo kakati President Museveni azza akola ekintu olaba azzaawo obwami ab'ebibiina ebirala wano yawa mukyala wa honorable Akena president wa UPC honorable Betty Amongi namu obwa minister nisawe no minister wa gender yasokera mbya ttaka kati ali mu byakikula ky'abantu kakati of course ne Mao yamu obwa minister naye enjawulo wakati wa Amongi ne Mao nti Mao teyali MP omulonde ye just party president jajjanga ex official mu parliament so taina ticket je yajirako mu parliament Amongi ne kati yesimbyewo kati ku luno yajidde ku ya DP naye ku luli kyembadde nkulaga nti ku luli nga Amongi yajirako pate ticket ya UPC akati etteeka eryo telinaba kugezesebwa etteeka eryokusala eddiiro ng'ekiseera tekinnatuuka omanya amateeka ga wano buli kimu kiba kirungi nga tewali akuwaabidde kati omuntu bw'asinga akeera ekya n'awaabira mwami Mao singa omuntu akeera n'awaabira mwami Mao tabbwawo nga tuga netteeka bulijjo weeriri kooti eyinza okutaputa n'ebitaputa negamba ekituufu wasaze eddiiro ekifo mmye okitegeera ate kasita ofiirwa ekifo ky'obwa parliament tosobola kubeera speaker automatically obufiiridde kubanga etteeka ligamba speaker banamulondanga mu babaka ba parliament so teriyo speaker asobola kuba ex official tekisoboka naye nono kati mwami Mao yasimbawo kati mbaka wa parliament ku tiketi ya DP kitegeza asobola okuvuganya kakati kenjagala okwetegereza awo kati kagenze ekyankwanzi anyway asetize president essaawa eno tannaba kufuuka mubaka wa parliament mu kiseera mu 12 parliament gyayinako tiketi ya DP paka nga 13 14 nga balala 15 kakati bw'amala okulayira
anaagenda mu kokasi NRM awo wetwisunzaawo awo waliwo Kaluma Nywera abatapusi b'amateeka gwe balina otubuulira Mao owa DP anaagenda mu kokasi NRM okitegeera ng'ate ku tikiti ya DP lwakuba nti ne kokasi eri bweru wa Parliament etteeka liri likolera mu Parliament rules of procedure kati awo naye ekikulu nti balondera mu Parliament akalulu k'obwa speaker bakalondera mu tulina kulinda wano mu Parliament tulinde wano mu Parliament tuyanze mukkirize tuve wano onalefu busekendi sinsaba tusiwo mpozi abantu bennakifuma nga bwe nali mbasuubiza enguudo zange naddala bannakasawo ndooza mulaba zikyagenda mu maaso oluguudo lw'Endese Ndiba okutuukira ddala Kayini ndooza mulaba tractor zatandise okuluggulira zonna nga bwe nagenda nga nzoogerako mukimanyi nze mukulembeza asuubiza n'entuukiriza kale tujja kuzikola tuzimalirize ate era ne project endala eza gavumenti ku mulundi guno sijja bavaamu nja kusigala nga mbayamba tulabe nga nakifuma waffe tadda mabega bwe mulinda abamu omulimu 231 nja kubaawo zirimu mbagaliza mikisa myereere tuyanze Honorable mukkirize tubasibulire wano nze Ronald Septukumva Nakasongola badde ne Honorable Robert Kafeero Sekitoreko yaliko mbaka we nakifuma ensonga muziwulidde tubaye twogera ku babaka benade bageze mu kirika ekyankwanze binavayo bena tujja kuba tubibatuusako nabadde nsobola kugatibwako Honorable Richard Lumu ne Honorable Gwet Namuga naye bonna sisobodde bafuna simanyi kibatuuseeko bana balabisi wiki ejja tujja kuba tubeera nabo mbagaliza akawungeza akalungi mubeere bulungi mwerabaka eyo yebadde program mugoba nsonga tulindirire omulundi ogujja ku 10.5 ne 10.8 Bukedde Famma Embutikisi ebirowoozo byonna ebiweebwa n'okwogerwa ku mpooza Bukedde Famma siryayo wadde abagiddukanya wabula abateesa n'abawuliriza bakubirizibwa okukozesa okusalawo kwabwe mu kuteesa ku nsonga ez'enjawulo n'olw'ensonga eyo be bavunaanyizibwa ku bye baba boogedde